toilet paper. Kakati mzee wange ogenda sembera mukwali ngenda kwogerako n'abaana bano omukuomu Zengira mvaawo. Ane wotavaawo just sembera mukwali katono nnyo jangu otuleko wano osooka obuuze ku bantu jangu okay. Amanya go gwange Kastanzi ya Nantige. Ani? Kastanzi ya Nantige. Oyina emyaka emeka? 9. 9 years? Yes. Which class are you? I am in primary 1. You are in primary 1? Yes. Who is your teacher? It's teacher Sarah Nandaula. What is your best subject? Subject ki gy'osinga onyumirwa? Reading, SST, English, kubala? Kubala. 1 plus 1. 1 plus 1, 2 equals to 2. 1 plus 1 equals? 2. Okay. 2 plus 2? Equals to 4. 4. Okubala no okumanyi nno. So compare 5. Kakati gwe abantu abakulaba oyagala bakuyambe bati? Okumpeerera. Okuweerera? Oyagala kuba ki ng'omaze okusoma? Oyagala kuba nurse. Nurse? Yes. Lwaki oyagala kubeera nurse? Oyagala kujjanjaba ani? Taata. Bambi. Kiki ekisinga okukuluma bw'obeeraawo? Kiki ekibeerawo ogamba kino nange kinnuma nga ndaba bwenti ne bwenti? Kiki ekisinga okukuluma? Kiki ky'osinga okwagala? Mbuliraako. Kiki ky'osinga okwagala mu bulamu bwo? Kusoma. Okusoma? Okay. Singa bukyanga ofunye ssente ng'omaze okusoma, kiki oyagala okukolera taata? Wali obaddeko awo kiki ekyali kikunyiizizzaako oba ekyali wali obaddeko awo n'okaaba? Kiki ekyakaabye? Angi? Nalaba ekintu ekitiisa. Walaba ekintu ekitiisa kyali ki? Nali musezi. Yali musezi? Wamulaba? Ng'alagawa? Ekiro? Wali olagawa? Balina ebizibu bya facinga wabula buli muntu alina ebizibu okusinziira level y'obulamu gy'alimu. Nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema. Ng'olwaleero tusinzidde kaalo kano akayitibwa Busacca district kyeno Wakiso district. Oyisa amatugaawo no utera matugga oyitira Gombe matugga Gombe ya olwaleero tulina family eno gye tukyaliddeko be baana bano boolaba balina obuzibu bwe bayitamu ng'obuzibu bwa school fees, engoye ze balimu ziraba nti beetaakira ddala okwambala naye bwe tuba tutandika obulamu obw'obukulu nga weetongodde okuva mu bazadde bo, ebiseera ebisinga otetenkanya obulamu ne bubeera bulungi, naye olumu waliwo ebijja mu bulamu bwaffe ne bikyusa obulamu bwe tubaddemu, ne bikyusa ebirooto bye tugoba. So ebyo bye twagala okutunulako olwaleero ebireetera obulamu okukyuka, omuntu eyalina ebirooto okubaako byotuukiriza ne wabaawo ebikutaataaganya. Kale ndi n'omukulu ono muzeeyi waffe oba kitaffe alina okusomooza kwayitamu era omubuulizi kaddu n'atuleeta tusobole okubeera nga twogerako ne famire eno kubanga ate ye badde amanyiiko ebitonotono ebimu ku ebyo muzeeyi byayitamu.
So mubulizi tujja kwogeramuko naye dda naye katusooke tufune Mzee ate asooka atubuuzeeko. Mzee sooka obuuze ku bakulaba. Mwasibe mutya nno basewo. Ekyanyongereko. Abakyala n'abaami abakyala n'abaami abandaba. Bweyanjulira amanyako. Amanya agange nze Vincent Mulamula neddira Kkobe. Weddira Kkobe. Ndi Mutala Busajja. Busajja. Wetutudde olwaleero. Woowetera mayiro 17. Obulamu bugamba ki? Obulamu obumbeeramu bunyigiriza embeera. N'akayumba mu ensula. Buyonjo ndi kwene ey'enkoma. Kyo nakyo nsonga ndowooza okitegedde bwonna bwe bulamu n'embeera w'ensula. Eyo nanga tenagendayo. Obulamu buli butya nga ggwe omuntu? Obulamu obugagga bwe bulamu naye nga obulamu bwe bugagga. Oli mulamu bulungi? Ndi mulamu bulungi. Tolina kikusumbuwa? Ekinsumbuwa busobozi. Obulamu obubwo tetunagenda mu busobozi. Oli mulamu bulungi? Ndi mulamu bulungi. Tukyebaliza Katonda. Twagala tumanye otugambe mannya gwani? Vincent Mulamula. Vincent Mulamula. Tusooke tumanye Vincent yani. Njagala okumanya gwani? Nze Vincent Mulamula. Ozaalibwa? Nzaalibwa omukyala ow'ensenene Yaffa. Taata wange yafiira mu lutalo baali bamuyita George William Nsereko. Wasomera wa? Nasomera Kijaguzo naye nali nkyasoma olutalo ne lutuddusa. Olutalo lwakusanga oli mu kibiina ki? Nali mu kya mukaaga. Mu kya mukaaga? Era nagenda okukomawo nga nkuliridde ne ntandika obulamu okubeera we nasikira ewa taata wange. Okay. Era sivangawo. Taata yafa oli mu kibiina ki? Taata yafa mu lutalo? Mu lutalo. Olongo oli myaka ng'emeka? Awo wakati emyaka nali mpezezza emyaka 15. Taata we yafiira? Luno lutalo olwa Museveni n'Obote. Okay. Lutalo lwakusanga eno? Lwansanga Kijaguzo era gye twaddukira paka mu Lukoola. Okay. Olutalo tunyumize ku lutalo nga bwe lwatambula. Olwokokomewo okudda wano ewaka. Olutalo nange nazirwanako. Wayingira otya? Nayingira mu mbeera embi nga ne mukadde wange amaze okufa. Nenfunayo ko kasiimo naye kaali katonotono. Kyembuuza nga tonafuna kasiimo ojoyininga otya? Mwali awo ng'abavubuka ne babagamba mujje muyingira amagye mutulwanireko? Era wali ku ludda ki? Nali ku ludda lwa Museveni. Obeegattako otya? Mu mbeera eyadduka. Nali nkyali muto ne banteeka mu kampu era yali mukama waffe yali Kyanda Esingo. Okay. Olwo babagamba batya? Tulina okwerwanako okulwanyisa omulabe mbeera eyali embi. Nga tolinamu training yadde? Training ate era twali tugiina nga first senior lake tugenda okunona emmere era oba mulwanyi. Ne babakwasa emundu? Byalinga biti. Mundu sebo tezaalinga ntono mu mbeera eyo taata saagala. Tezaaliwo? Mwakwatanga muti gw'osanga gw'okuba omuggo? Ate training era osooka kufuna kiti. Aŋŋamba mu lutalo wano? Emundu zaaliwo naye nga ntono. Ng'emundu emu ewerekera abantu nga 300 mugenda okugira emmere ate neyo embeera gye twalimu yalinga mbi nnyo ng'emmere tusanga nga wano ewanga tukuula bukuuzi. Mwerwanako mutu? Mzee, wanjise otuuka wano ofuna omukyala? Nfuna omukyala, nfuna yange bwe kumufuna namufunira wa mulamu wange. Yamumpa naŋŋamba muula omukyala wuuyo nembala naye ne muzaalamu abaana. Mulamu w'omukyala wa muganda wo? Akufunira omukyala? Mufuna yali muwala muto ne mufuna ne musooka muzaalamu abaana 2. Awo obulamu bw'ensi bwe. Omukyala yafa? Yalwala ki ekyatuukawo? Lubwamira. Ne mujjanjaba
Omukyala manya bali bamitani. Samimu Nalutaya. Yali musiramu? Esebo. Era ne we yafa wetwamuziika. Yali wampeta? Teyali wampeta, nali nsuubira okugenda okukyala. Naafa? Yafa bbanga ki? Wayiseewo ebbanga. Myaka ng'emeka? Myaka ng'etaano kuba bano yabande. Mzee wange? Wanjiseewo. Mukulu Vincent? Wanji. Omukyala akufaako akulekera abaana bano? Esebo. Yakulekera abaana, mwamuzaalamu abaana bameka? 2. Okay. Bobeera nabo? Bembeera nabo. Basoma? Basoma. Kati abato bagamba kibbo kati? Abato tebali bubi. Ekyatuleese wano kwe kulaba nti omubuulizi ono Kaddu yatunyonyoddemu embeera gy'oyitamu n'okusoomooza okw'enjawulo. Ne tugamba katujje twogereko naawe onyonyole abatulaba oba nnyonyole n'obuzibu bw'oyitamu tulabe wa weetaagira ddala okuyamba. Buzibu ki bw'osinza okusanga kubanga amaka agataliimu mukyala gabamu kwegamba abaami ogenda n'opakasa abato n'obaleka awaka? Biki ebisinga okusumbuwa? Ebisinga okunsumbuwa y'embeera y'abaana bano ka school fees. Ka school fees? N'ebyennyambala n'enfuna yange yakakumbi. Kakugumiikiriza myezi 5. Osoka okufuna kokungula ate n'emmere tekyabala bulungi kuba ettaka likaddiye wetulimira akamere. Nkiraba. Olima ne bakuwa ssente oba olima bibyo? Nima byange ku kibanja kyange oba oli awo linagamba nti njagalayo akalenga $2,000 ate ne ssente enkuŋŋaanya yaazo olina okumugulira kasukaali ka sabbuuni nga bw'olaba okwoza kati y'embeera gye ndimu. N'obulamu obw'omubiri gwange ku baana bano baba beetaagayo kakyaya akambata naye mbaako oba nninayo n'akate nga nkayina ano ninawe nsobola okukalundira. Okay. Naye naawe nkulaba ebyennyambala toli bulungi nnyo. Siri bulungi nnyo. Kati okeera mu nnimiro? Era nkeera mu nnimiro. N'ogenda n'opakasa? Si pakasa. Neweerimira? Neerimira era kasooli wuuyo omulaba taata. So by'olima byeweetundira? Okay. Omuntu akulaba wandyagadde akuyamba ate? Eyandibadde ndaba mu kunnyamba. Ekisingira ddala okunnuma. Saba obuyambi? Obuyambi. Kasabbu ka school fees k'abaana kano kantuulamu. Ate saagala nange ngambe nti nakoma mu kkubo nga bwe nakoma mu ky'omukaaga. Nabo bakome mu ky'omukaaga? Abaana bano bali mu bibiina ki? Ono ali mu P1 n'oli P1. Mu COVID n'emyaka 2 etusibye nnyo. Basomera mu ssomero lyerimu? Ssomero si lyerimu. Ono asomera ku poliisi Suuna. Ku ssomero lya gavumenti. Ono alimukko ku bulemu. Kati eri bamugamba bamuwa testing eri tasobolayo. Mu kunyigiriza kwa nekinnuma nga omwana ono okumutuuza awaka ate nga munna agenda. Nensalawo okunoonya akasomero kali wano munda awo. $7,000. Ate ono asasula mmeka? Ono gavumenti Museveni annyambako asasula $5,000. Anywayo n'obuugi era nze nyigiriza ku $5,000. Ekitegeeza bonna wamu buli ttaamu basasula $12,000. Batwalirako ki ebigenderako? Ekitwalirwako nteekayo ka ssente ak'obuugi ku ssomero. Ngamba requirements zino njeyo beto babitwala? Nabyo byetaagisibwa era n'ono yabiŋŋambye ebitabo, kalaamu, ne uniform. Tebalina na ngatto.
Oh. Okay. Toilet paper. Kakati mzee wange ogenda sembera mukwali ngenda kwogerako n'abaana bano mukuwomu Zengira mpaawo. Ane wotavaawo just sembera mukwali katono nnyo jangu otuleko wano osooka obuuze ku bantu jangu. Okay. Amanya go gwana Kastanzi ya Nantige. Ani? Kastanzi ya Nantige. Oyina emyaka emeka? 9. 9 years? Yes. Which class are you? I am in primary 1. You are in primary 1? Yes. Who is your teacher? It's teacher Sarah Nandaula. What is your best subject? Subject ki gy'osinga onnyimirwa? Reading, SST, English, kubala? Kubala. 1 plus 1. 1 plus 1, 2 equals to 2. 1 plus 1 equals? 2. Okay. 2 plus 2? Equals to 4. 4. Okubala nno okumanyi nno. So compare 5. Kakati gwe abantu abakulaba oyagala bakuyambe bati? Okumpeerera. Okuweerera? Oyagala kuba ki ng'omaze okusoma? Oyagala kuba nurse. Nurse? Yes. Lwaki oyagala kubeera nurse? Oyagala kujjanjaba ani? Taata. Bambi. Kiki ekisinga okukuluma bw'obeeraawo? Kiki ekibeeraawo n'ogamba kino nange kinnuma nga ndaba bwenti ne bwenti? Kiki ekisinga okukuluma? Kiki ky'osinga okwagala? Mbuliraako. Kiki ky'osinga okwagala mu bulamu bwo? Kusoma. Okusoma? Okay. Singa bukyanga ofunye ssente ng'omaze okusoma, kiki oyagala okukolera taata? Wali obaddeko awo kiki ekyali kikunyiizizzaako oba wali obaddeko awo n'okaaba? Kiki ekyakkaabye? Angi? Nalaba ekintu ekitiisa. Walaba ekintu ekitiisa kyali ki? Nali musezi. Yali musezi? Wamulaba? Ng'alagawa? Ekiro? Wali olagawa? Nali ngenda mu short call? N'omulaba? Wadduka emisinde? Bannange. Daddy yakutaasa? Taata? Omusezi wamulaba waate? Kati nga bwagaye nti yali agendako kati omwana tumugenderako wabula nabeera bbali wali erina embaga mugende. Omusezi n'asala? Naŋŋamba nti taata nange kati paka mugavaayo mangu omusezi mune tosobola kumukwata abanga mpewo zimu ayitawo asala busazi. Okay. Kakati pozi wange egwani? Nze Kastanzi ya Nantige. Okay. Ng'oggyeko kuweerera. Biki oyagala abantu bakugulireyo ki? Abantu bakugulireyo ki? Dole. Dole. Dole? Ate kyekirala? N'akagaali. N'akagaali? Oyagala obeere ng'osutta? Ate obugoye? Nabwo. Bugoye ki oba osinga okwagala? Buteeteeyi, busikaati? Buteeteeyi. Obuteeteeyi? Buno ng'obw'embaga? Kayimba ki akasinga okunyumira? Kayimba ki akasinga okunyumira? Mbuliraako naawe totya? Tolina kayimba komanyi? Andi? Kayimba ki?
mbulira naawe yenda nawe yogera njagala tubeere nga tunyumya kayimba kyakisinga okunyumira akokukyaki osaba ekitegeeza osabirawo ebusajja busajja kati kayimba kike musinga oyimba mukyaki akakunyumira kayimba ki oba mubuuliza akamanya akayimba kosinga okwagala kayimba ki mubuulize sebo omwana agambye akayimba gw'akamanya anyumira nnyo ffe tuli obumuli obuto okamanya ako kanyumire mpulire ffe tuli obumuli obuto ffe tuli obumuli obuto obw'ennimiro ya Yesu. Mpayi 5 kale bangambye oli tayogera obeera otya noli muganda wo nga muyigiriza okwogera kiki kyoyagala okukolera muganda wo oyo ng'okuze oba oyagala kikyolage singa Katonda akuwa ssente nobeera mukyala mugagga muganda wo oyo wandyagadde mukolera ki ningulidde ebintu ngaki engoye n'engatto n'ensawo nabeera nga yeeyagala dadi yena omugulira emotoka ate ozimba ennyumba nyumba ki gy'osinga okwagala mu nsi ennyumba kalina ne bataata abali kukulaba baŋŋambireyo ebigambo 2 byoyagala okubagamba nga biva ku ntobo y'omutima gwo bagambe byolya byoyagala okugamba omuntu nga ze oyagala akuyambe bigambo 2 byonna byekale si 2 byonna byoyagala obagamba yagala okumperera n'okusoma obulungi waliwo akumeka ali wakutaano ku baana bameka 3 waleka 2 mu 5 oli w'amaanyi ngenda nakugulirayo switi wano kandabe oba nnamune ku ssente ngenda kugulira switi wange ali kamera weyanze ezo meka soko je nchakuwa ezo meka 12 ate zo 10 gongere ate zino meka 5 katoli mugagga pai 5 kati bwenkoma oyagala nkuleetereyo ki ekyokulya omugaati ne soda kisoda kinene soda kigosinga okwagala mirinda fruti ate dadi naye musabire muleetereyo ki netereyo keeki ate ngoye kizemba muleetera muleetere empale ne t-shirt dadi ono yakutegeera kale genda neyanziza nnyo ka interview pozi ogambe gwani Kristanzia Nantege kwagadde kale oyo nabadde Nantege mwagadde omwana amanyi okwogera we bali kumuyigiriza naye okwoza munaye bawoza n'okwoza amanyi okwoza engoye wow. Kale awo nno wegenda okubira omulanga abantu abalaba programu eno family eno tugibeererewo ndabye bwe ntuuseko mu nyumba omwo ndabidde ddala nga beetaagira ddala emifaliso abatu bano balina akatanda ke basula katanda kamiganda giyegekerezo basula saidi eri tebalina na mifaliso ate ebyokwebika byobwekika nabo tebalina bulangiti mu mbeera etunyiga naye nga kati mu mbeera we tuli abalala
bagadde nnyo okwonoona ebintu ebisangiddwa ebyabafu baana wano nasikira bisikiro kitegedde taata kati abalala okukoloboza naye kati bwentunda ate bana abaana najjawa akamere kembawa banina kuba mugumiikiriza b'omwana bw'ava ku ssomero alina okusangawo ak'okulya ate n'obuyonjo mbayigiriza ate n'ekirala abaana kati nga bano era abantu bonna ku kyalo kuno bonna bagamba musajja jojja abaana bano bali tebamanyi nti bajja kukula tebali mu kaggoggo nakyo kintu kikulu bakuziza tebanyooma era ne omubulizi bagenda bamala okusaba Mzee kinene ajja n'abagamba abaana mmwe temugenda kaisemusana katukirye ffenna era twebaza nnyo naye obubaka obwatutuukako twalira ddala bulungi sukaali mugaati katungulu era twebaza nnyo bamutuyambye nnyo nga ttiimu kuba ne Mzee kinene oli nze ampita kojja mukazi gwayina ampita kojja era maama yatutuukako n'atwetera obubaka bw'engoyi awo wennyini kuba kati ngenda kwogerako n'omubuulizi mbadde nsabaawo wennyini oddemu osabeeyoko ku buyambi kati njagala osabe ebintu by'oyisingira ddala okwetaaga kuba otugambye ebyokwebikka toyina engoye naawe nkulaba ekigere oyambala sayizi ekigere nyambala sayizi 8 oyambala sayizi yange 43 yere kya kisajja ekisajja ekimanyi ekigere kiba kya 45 amasi bwe kiri mubulizi ekigere ekisajja nsi kyekyo 45 beba abasajja ab'ebigere kakati mbadde nsaba osaba obuyambi tugende kati obuyambi bwensaba nga seekubidde kuba entandikwa eba nzibu mulanga gwensinga okutunuzaamu ekisinga okuntuulamu school fees ne uniform n'ebintu ebikozesebwa ku baana kuba akasente okalaba kakasooli myezi 5 nga tonaakufuna kasente ate n'emmere kyabala bulungi n'ebyensula siri bulungi toilet watugambye ereetyayo ya miti ennyumba obusinga kwaga mifaliso obusobozi obusinga kati taata obusinga okututuulamu mmere sigula mmere musolo gw'abaana abo okusoma kubanga kati nkyali ntandikwa kati bano abaana emmere waliwo emmere abaana bato gye banyuwoomerwa ng'akaceere ako ekitegeeza kati ogula kaceere sukaali ebisigadde obirima lumonde popo papali tuyina kikajjo weekiri era ndowooza ali bw'oyingidde kedo sigula kedo tukeerimira mu nnimiro kale nze Happy King Uganda mbebaza nnyo abasubscribinga ku programu zaffe zino ku mukutu gwaffe gwa YouTube mbebaza mwenna abatufollowinga side eri ya TikTok aba team One Love We Preach mbalamusizaako chairman LC Jaja Mata n'abalala mwenna abangoberera team Happy King Uganda namwe mbagala nnyo kakati Mzee wange nyongera okumusabira obuyambi bwakyasinga okwagala ze school fees z'abaana bano kubanga zo zimusumbuyira ddala ebyokwebikka n'emifaliso tebalina nze ali obugatto bw'abaana bano n'obugoye ebo nabo bwoba oli eyo ng'olina engoye ezikyali mu mbeera ennungi kubanga tebagaba kibi kyotayagala tokigaba bagamba ememe egaba eneegejjanga so tukwatire wamu ne famire eno tusobole okulaba nga tugiyamba nkubira omulanga abantu baffe ab'e Boston bonna aba St Paul Anglican Church mwenna abana abasobodde okubeera nga muyamba abantu baffe bano nkubira omulanga abantu baffe ab'e Bungereza mwenna abana abasobodde okubeera nga muyamba famire eno tulabe nga nayo obulamu butambulira ddala bulungi kuba kyemanyi singa tuleeta emifaliso ne tufunayo n'agamba nti kwa kati oli asasula emitwalo 5 ono asasula emitwalo 7 kitegeeza nti tusobola okufunayo oli n'agamba taamu ebeeramu omwaka mulamba taamu 3 gye emitwalo 15
15 tamu emu ono wa musanvu oli w'etaano 11 12 then 10 no tusobola ofuna yekwata oli gyemitwalo 15 tamu 3 n'azisasula lumu kati ogatako requirements z'emitwalo nga 10 egyoli gyemitwalo 3 muntu obwo abantu abatulaba mutera obbimala ebyo tusobola ofunayo oli n'agamba nze omuto oli musasulidde tamu 3 emitwalo 15 ono naye ne tufunayo agamba nti tamu 3 gyemitwalo 21 yes emitwalo 21 gyemitwalo 5 emitwalo nedda saa 5 emitwalo 36 siwe kiri 15 21 gyemitwalo 36 awo ekyo tuba fees ziba teziwedde ez'omwaka guno ziba ziwedde taata ye kati bagenda obakumula myezi emeka tamu ntono tuli mu second term first term abawumola weeks 3 ekinene nnyo weeks mwezi gumu oba weeks 3 okay ndowooza tujja kubeera nga tubasaba omukama abakwatireko tusobole okulaba nga famire eno tubaako engeri gye tugiyimizaawo ekirungi nti Mzee yalima nima ettaka alina tusobola n'otukwatirako netulaba nga toyo eyo gye tubalagawo mu kamera esobola okukyuka embeera y'ennyumba nga yemugiraba yeetaagira ddala naye okubeerawo enkyukakyuka eriwo ekirungi nti Mzee ono bambi wadde embeera emunyiga naye ne kasobola akayina akatonotono weekali akasobola okubeera nga ettaala ekitangaala bakifuna so tajja tumenya nnyo ebitono byetaaga ze fees mifaliso egy'abaana kwe basula gwolina nze nange siina naye nga ndi musajja mukozi olaba engalo nfuba okulaba abaana bebavaayo mbapaakingira nagulayo ne kagundi kano kakontayina mwobateera ebyokulya kamonde kakalirako okayirira akamonde nobateeramuayo buje kati olikanyera ku buugi olikanyera ku buugi kale ngenda bafuna mu kusembayo nga tumaliriza nze ya Biking Uganda ndine Julius kamera bana etula nga otunudde eri oyina ensonyi tula wano njagala omukyalo ono bamulabe pozi wangambe ntayogera katonotono how are you ono yali wakumeka ye ripoti tata ngenda jino nayo sabaddewo naye eyono ye kafizi ke kakyabulayo bammanjayo nga mmeka 5 5 5 naye nga kale bajja ne banyambako bambi twogera naye musajja mulungi nnyo omulokole tujja zinoonya tumanye ripoti ye kale tugenda maaso ndi n'omubuulizi kaddu ng'omwami ono ye yatuleese wano eba ye yatulagiridde famire eno webala omulimu omulungi omaye obuweereza butandikira mu community mwobeera okuweereza nsi kuyimirira ku kituuti kwokka si kyekyo kyenyi kyoyogedde okuweereza kwe kuweereza abantu ba Mukama mu kitundu mw'owangaalira abantu bonna enzikiriza zonna kubanga ne Yesu yatambula eri abantu bonna okulaba ne ku mbeera y'obulamu bw'abantu be yali aweerezaamu. Okay, muganda wange Reverend Kafeero Michael e Boston awo nkutumiddeko takyalino Reverend Saabadinkoni tukutumiddeko taata so tukutumiddeko omukulu Reverend Kafeero e Boston awo famire eno gisanga oti famire eno anayisinkana mu mwaka oguwedde naddala ku baana bano basinga okunkwatako mu Sunday school kubanga mbabeeramu nendaba embeera yaabwe nga ddala beetaaga omukono ogw'amaanyi okubayambako so nga bulijjo ng'ekkanisa omulimu gw'ekkanisa ne tukuba omulanga ne tukola mobilization nga tufunayo ku ngoye ne tuleeta tufunayo ku kagatto ne tukuba omulanga wabeera abajja ne bawaayo ku kookulya kubanga oluusi
ekyokwambala obalaba nga bazze mu Sunday school abeetaagawo kagatto tebalinawo kagatto engoye tebalina abaana bano bato naye beebooza engoye kwegamba bayitambulamu obw'okunyigirizibwa biki ebintu nga bibiri byewasinga otunuulira n'ogamba nti gwe mundabayo ne bwe tutuuseewo mu nju wali oyingiddemuko ebbanga lyobadde nabo mu nju nali nnyingiddemuko naye g'amazima temuli kitanda abasula wansi ne taata kwegamba kyankwatako nnyo era tujja kubeera nga tulaba enfaanana y'enju eyo endabika y'enju kwegamba beetaaga okusitulamuko n'akatebe entebe bw'oyingira mu nju kwegamba temulabye enkuba bwetonyeddeawo tubadde mu kwenyiga bwenyizi naddala ffe Katonda bwe yawa height bw'oyimirira oba oyagala kuvaako nakasolya kwegamba oba muwanvu nnyo oba oyagala situluka nakasolya kikyogezaako okutege kwegamba abatalina height obalese mu mbeera ki mu mbeera eyo kyengezaako gamba nti bambi newaka wennyini beetaaga okuyamba like mu mbeera eyawaka ekinsanyusizza ku waka wano nti wayonjo olaba nti singa oba obaseetinze bulungi muzeeyi omulaba nga agezaako okukuumawo nga wategeke bulungi lwakuba tetugenze eyo naye tujja funa vidiyo awo nga mujja ogiraba tubalage abantu ku toilet nga bweri tulabe engeri gye tunaakwataganyamu wamu n'ekyaki ekkanisa tulabe nga muzeeyi ono obulamu bukyuka mbadde nsaba abatulaba muzeeyi oyo naawe okuwoole ku buyambi nga wandyagadde buli omu asaba okusinziira bwalaba gwasinga owangala nabo so mbadde nsaba oyiseewo naawe obakabo abantu balabe nga obasakirayo kyobasakidde bamikwano abatulaba ndi mbulizi Kaddu Christopher okuva e Busakya kozesa omukisa guno bannanga okubayita nzikiriza nti mu nsi mukyalimu abantu abakola obulungi era Katonda bawadde omukisa era abanako n'abalala buli muntu ebyandikwa bitugamba nti buli muntu akole si lwa nnaku newankwadde okuwalirizibwa wabula Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu mbasaba bannaye tukwatireko ku famire eno kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe okusitulaganirako okulaba nga ffenna tubeera mu mbeera ennungi buli muntu kyasobodde abaana bano basoma bakyali bato nnyo taata abeera yekka maama yamuvaako abaana bano be yasigaza babiri beebooza batambula okusoma esente zaafuna kwegamba ziva mu nnimiro oba nga atunzeeyo kaatunze ate nga okulwana nako kubeerawo so bintu bingi bye twetaaga naye nga okwo kwe kubuulira enjiri oyinza okuba nga toli ku kituuti ngabo abalondebwa abaweereza nga ffe naye ate okugaba oba obuulidde enjiri ate enjiri ey'ebikolwa so bamikwano mbakubiriza okuyimiriramu ne famire eno era obutakoowa kuyimiriramu n'abantu abalala bonna abeetaaga kale awo nno ndowooza tusiibulira ddala lumu tukomyewo muzeeyi naye asiibule bamikwano tubaagala nnyo mwenna abatulaba era twebaza nnyo mukadde waffe bwe twakubira omulanga n'obeera ng'ositukiramu okujja okulaba famire eno era nsubira kiwalaba otuuseko n'okirabirako ddala n'amaaso go faananyi bye twakuweereza sebo weebale nnyo muganda nga ali ku kamera naye tukwebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala n'abatulaba abatuwuliriza nammwe tubaagala nnyo ekisa kyatwana okusaasira bibeere wamu nsigadde ndi mubuulizi Kaddu Christopher kuva mu kanisa ya St Andrews Busakya mu busumba bw'emwererwe obusaadikoni bw'ekazo obulabirizi bw'ennamirembe weewaawo nji taata weebale kulabirira abaana weebale akugaziyize byonna byosabye bazira kisaba veeyo bakwatireko kale ebigambo bye ebisembayo eri abakulaba ebigambo byange ebisembayo ng'abandaba nsooka kwebaza bubaka obwatutuukako wano ku Pasika
kemwatoola konna ne katuwoomera mu ntamu. N'ekirala ayagala muliraanwa wo nga bwe yagala naye nga mubuulizi ne kabinenti ye ne Mzee chairman tubeera wamu ssebo ne maama oyo simwerabidde era bafaayo ku baana abo. Okay. Kale ebigambo byange mbaagaliza okutambula obulungi n'ekisuubizo watukwate empola lwosigasira okungula. Okay. Amina. Atakumira mpeera abankume nyonge bajjukiza okusubscribinga. Mama badde yakubuuza ku bakulaba? Eddakiika. Kale jangu babuuzeeko speed. Jangu babuuzeeko kayisemu kabuddemu. Jangu babuuzeeko. Okay. Kwata bukwasi tumalirize. Amanyago? Amanya mpitibwa Nabatanza Irene. Nga twebaza abawuliriza abatulaba banyabo ne bassebo. Osibukawa? Sibuka ku Mutala Busacca. Era nga ntwalibwa chairman Edward Kinene. Nga nkolanga Asha mu church ya St Andrews Busacca. Era nga nze teacher wa Sunday school. Oyina ekyawandiikibwa ky'oyinza okuweereza family eno? Yes sebo. Kiriwo ekyo. Mbaweereza Yokaana 14 essuula ey'omukaaga. Nti okutuuka olugendo like woba otambula osooka kuyitaani mu Katonda. Kwegamba buli kye tukola tusooka kunywerezaani Katonda. Kubanga kigamba nti teri alituuka kitange okujjako ng'ayise mu nze. Naffe tugezezzaako kye tusobodde nga teacher wa Sunday school ne tugezaako okutendeka abaana bano okutambulira mu Katonda kubanga lyekkubo lyokka. Ate nga Bayibuli egamba abaana bato be balisikira obwakabaka bwa Katonda. Tusaba obuyambi bwammwe abawuliriza mwenna mu bintu ebyenjawulo, amabaafu, engoye, emifaliso, bitanda, amasepiti, byonna byonna nga mulabye family weeri. Tukolere wamu bannange. Kubanga okwagaliza kyekisinga eri Katonda. Kale mbaniriza beebaza kama bankuumire. Tweyanzege. Osigadde? Nsigadde nze Nabatanza Irene. Okay. Nabatanza Irene katusibulire nakumu. Okay. Nabatanza Irene ye abasabye nti tutambule wamu ne family tugikwatireko. Tubadde tuludde okukomaawo programs zino ez'okuyamba naye kati tusituse tutandikidde ne family eno nga bwe tuzise tukola. Ne bano tubabeererewo. Subscribinga, sharinga. Okuyamba kutandikira naawe. Oyinza okuba nga tolina. Okuyamba tekitegeeza nti olina okuba ne ssente nnyingi nedda. Okuyamba guba mutima. Bikkula omutima gwo family webe kukutteko. Gabana naye ekyo ekitono ky'olina. Mukama ajja kuddizaawo. Nze kyenkakasa tewali ayamba n'atafuna. Kasita oyamba nga owaddeyo n'emmeemeyo bandabe. Bweyamba buyambi ebisigadde obirekere Mukama. So mbasaba mwenna abasobodde muyambe. Atalina busobozi busobola okuyamba ne Saara. Tomanya ate esobola okubaako engeri gyekolawo enjawulo mu bulamu bw'abantu bano. Osobola okusharinga live eno netuuka ku oyo gw'omanyi nti munaye alina obusobozi obusingakaawo. Nze Happy King Uganda atakumira mpeera bankumire. Sigadde Nabatanza Irene emmeme gabagaba eneegejjanga. Julius ku kamera mbere bulungi. Mweraba. Olabye tusiibudde.